bakola interview ne batatera kuvawo nga tebakoze ensobi Kenzo. Buli wakola kambere kuye yekka kuba ye topic. Okay, abalalo balese abala kamgira mbesonyiwa naye lumundi bagamba kakati okay Kenzo buli wakola interview ayocha simanyi nze ntunulira omwana oyo Beta Martin Beta musajja mugezi ndowooza emirimu gya Kenzo egimu egy'okwogera yali gikendezezzaako Beta n'agikola nnyo. Ayimbi ba Uganda baserebu be Uganda tebalina management. They are self-made. Bochi batwala. Kakati ate no wafuka kyalina okufuuka. Tafa ku statement zimuvamba bagenda zitwala. Yagamba sigwe wankola. Ekyo kye mbadde nkugamba nti Platinum ne wankubadde yeekola. Naye bw'ofunwa ebyokufiirwa ofuna management. Bw'ofuna ebyokufiirwa ofuna lawyer. Tekitegeeza mbu lawyer aba yabikkolera. Naye abiteeka mu property line daga kino kiribwe kiri wano togula wano waliwo enkyoloza yegiriisa mboza mawa gundi Anita Amongo wakutaka zindalo agambe tuyine enkolagana nyingi n'ebibiina ebirala naye tekitegeeza nti n'oba okolagana ne neighbors ba mu kisenge kyalina kujja mu kisenge. We do cooperate with different political parties, but the cooperation does not mean that if we are cooperating, you come up to my bedroom. Okay? You remain in the compound. You don't come up to the bedroom. And I am saying, you don't come to the bedroom. The bedroom this time around is the speakership. You cannot cooperate to the tune of the speakership. So in that case, some were asking us, what do we wear on our swearing in? You go with your uniform. You are saying, should we come and be sworn in with the president? No. State. Nga tumaze okuteekayo okusaba kwaffe nti Waiswa yeeyimirira agenda janjabe mukyala we. Yasinga okuba ebituli mu kusaba okwo yali ssaabalabye wa gavumenti. Era n'agamba nti obulwadde ono omukyala si mulwadde, obulwadde bwa mu bipapula bagyeteka bujweteke. Tugenda. Kale genda kuule mumpi. Tuli ku Yami TV. Tutogera Yami TV yakutenda akati. Kuweereza abantu one fence bali kufulumya mubiri gw'omugenzi fumbiro erya bbaawe nazikanditali Please. Why? Wakasimu.
akozesa na Samsung yali akola wagundi ono yafa pastor yiga nafa n'amagezi ge bano n'abalekera obudongo yafa n'amagezi g'abo abaana yali abayiyi teri mu kubapoliisi oluvannyuma ekyo bakoze wali era bagoba ekkooti Rodrigo yasoose essaawa yakuba poliisi oluvannyuma wano we tuli nga president wa nupu yasooseeyo omukyala Rodrigo Meyo Malonde naye waali abatesitesi naye banna Kuza Truth Media go subscribe follow lunaku lwakuna tubeera nenambeemu nga tuyita mu kantu wano mpola mpola ng'ebintu bitambula so ne bagamba nti lunaku lwali tubaddeko ku church eba kanisa ekleziya y'abakatoliki ekanisa tubadde ku kanisa enamirembe bwe tubadde ku Namirembe Cathedral nga tuwaayo omwoyo gw'omugenzi Edith Katende Mufumbiro abantu babaddewo bangi, people have coming through. Canon abadde mukambwemu Canon atadde akaka abadde mukambwemu eri government, so things have happened. Tugenda kuba tubitunulamu videos ezimugenda zirabaawo nga bamukubakirisa evvannyuma wabweru wamubaddemu acting president wa NUP zinamubakirisa evvannyuma nendaba gundi SG ababaka abakadde n'abapya ambaddeko nga ndi live ndowooza olabye bulimu category bataddeko ebimuli be bakalonda abavuddeko abagwa biki izo bonna babawadde ne bateekako ebimuli, so nebweru video ezebweru ngenda zibalaga babaddewo abantu bangi nnyo mugenda kuba muziraba tugenda kuba tuyitamu mpola mpola gira gyo twabaddeko eruzira mu Action Bay David Komujali tulinamu ebintu bitambula bakadde bakubye omulanga kwabadde omukulu Lord Fred Sebatta yasobodde nakumalako kuŋŋaana n'ayingira akasenge n'ajjuza baketi y'amazzi gagati lwa Kenzo era bavuddewo nga buli mwana abako mu maaso ku maziga ge yafulumiza. Ebintu bingi ebirimu. Omutemu baamuzizaayo bagambye nti kooti ate gye baamuleeseemu si yentuufu omuwozesa anda ndowooza nammeme ojja kunyinyonnyola nina kye sitategeera omusango we baguteekamu bwe bati bategeera ddi nti yeno kooti si yeyina omuwozesa okusooka ate omuleetamu eno kooti ate nemuloka mutugamba nti eno kooti si yeyina omuwozesa actually nze saakategedde era kyandeese okirowoozaako mbadde nga nkiwulira naye nga sikiwabudde naye kyandeese okirowoozaako mutegeera ddi ate ng'omusango guba guvuddeyo wammwe ne nguletamu eno kooti mbw ate eno kooti si yeyina owoozesa omuntu ekyo saakitegedde era nja kugiramu onzinnyonnyolemu awo nyinza okuba nze atategeera kyankwaza awuuma eyasinza okukwata akati ye Mawu musanyufu akumba ala Mawu owa DP presidenti alalalala. So ebintu ebyo bitambula mu ggwanga Uganda nga nkujjukiza aba Jots Herbal Products
gundi gye tugenda mu kati ya hub abantu bakoza nnyo hub bagamba Jot's Hub Products genda obawagire balina ka main secret kabasabe omwami yenayinanga ebyomuliri biganye kikola abo bakolako infections bazikolako bizimba mu lubuto biki bayita ba Jot's namba kweri ne tuleeta Sula Motors wali kule motoka genda Bulaya komawo gwe kasitobere Uganda Sula Motors kaika yabikolako ebintu by'emmotoka ate bw'ogamba nti ebintu kusanyuka kudigidda kulya kunywa kuba dance kuwuga baana kuzanya bagita climax era we tutudde essaawa eno osobola okujja lulimu ekibaawo waliwo nayagala oyisaawo akaputulu sebo producer akaputulu okatwalawa olw'omukyala tula akaputulu yakakuwadde sente zaako bakazikuwereddeko omukyala bamuyita Shanice akola ku basajja kana akantu ye putulo agamukubireko ku 0704 604351 bw'omukubira nga delivery agikolera babukozesa mu bumanyi yayina original mube ku bali bwe bakipula nambe musoko obuze ku bantu abatwala n'abatuuliza tubabuuzizaako nnyo buli mu gy'osinziira mu kitiibwa kyo tulamusizaako nnyo abala badde Truth Media pozi abakibuga genda bugenze ku simu yo genda oteekemu ku Play Store oteekemu app ya kibuga wonna malo giteekamu ogenda kwodalinga ebintu online nga babireeta kyonna kyoyagala wano mu Central Kampala n'emirirwano tukuwa essaawa 24 kyonna ky'oba otumiza okikutuusiza ekiwesa essaawa 24 nti oyinza kitumya ku 12 nga banaatera okusiba obanga edduuka baliggadde obanga store zaffe bazigadde bati subuhi ku macha kikutuukako so wano tukuwa essaawa 24 wabula abantu nga osukkako mu Central tukuwa essaawa 48 ate tulina n'ekirala kye tukola nti senga oba odalinze ebintu ku kibuga osobola okugamba nti tebikoze bulungi kyewandeetedde tekikoze tukuwa essaawa 24 okwekenneenya kyetuleese omutindo gwegwo era mu ssaawa ezo 24 tubakyasobola okikyusa ne tukuwamu ekirala oba netukuddiza ssente zo byonna tubikolako bulungi kibuga ekolera wamu ne Kettu ekolera wamu ne Kettu kibuga ekolera wamu ne Kettu wamu n'obwakabaka bwa Buganda yesekiwa egiriko so kibuga odalinga ebintu ate gwe wennyini omutembe yali eyo w'oku TikTok omuyiribi w'oku TikTok ndaba mutembe yaba muyiribi oyinza okugamba nti kibuga nze nange nagulawo app yange njagala kuyiribi naye abantu basinziira okukola order buli order eyita ku app yo percentage nawe oyinako percentage kakati ebintu ebirungi kyetusinga otutunuulira ku kibuga gwe mutindo ogusembayo woofiisi zaffe zirawo ku Muganzirwazza muyitewoko ku level 2 weziri ojja kufuna buli kye weetaaga nga tobonyebonye ejjaamu biki nga bikutuukako wooli ngenda kuyozaayoza King Michael gundi meetings za muwala we zigenda zitandika Lwakutaano muwala we agenda kuleeta omusajja nze omu be bayita ku mbaga kuba kwanjula naye ku Lwakutaano ffenna tubeere ku Autospa yampise yangambye yakugambye sina buzibu ku Lwakutaano so King Michael nabo babweza abatuse kukula kuba kujagana yagenda kujagana so mpozi kankuliseyoko abantu nzikiriza mbadde nkyerabidde banaye abantu mwenna abagenda otuzikirako muganda waffe Kenny Bambi mwebale nnyo mwebali egayaza mamuzika gayaze nagamba tondeka nondeka mwebale nnyo mwebalire ddala bagenda otuzikirako Kenny abadde boy waffe tubadde tutambula naye twali tubasaidi y'entebe eyo fene tumulekamuko katini n'agamba nze ngenda basanga naye kajansi teyasukkawo oluguudo lwa Mutuga motoka n'agikuba mwala nebulira mazzi era amazzi ge gamutta motoka yayitako ne yeesonseka mu mazzi Bambi abazise Kenny mwebale nnyo mwebalire ddala mwebalire ddala kubanga Kenny twamwerekedde mu kitiibwa nambe mutugenda kutandika tuli ku gundi olunaku lwali tubadde ku cathedral nalaba ebbaluwa omukulu Kyagulanyi gye yawandiika mu kugiwandiika n'atulaga nti n'olunaku omusango gwe bavunaana mu Fumbiro
ate yali ku kitanda ng'atutte mukyala we olwa kansa naye gwe musango ate gwaliko mukomera so olunaku lwali tumusabidde abantu babaddewo bangi nnyo babaddewo bangi kyaki ebadde ekubyeko bagenda kumuziika lunaku lugenda kuba lwa 6 but ekisinga obukulu mu byonna abantu bali mu kusaba akkirizibwe omusibe wakiri bamuleetere ku mpingu aziike ku mukyala we simanyi naye okusaba kuyinza okuba okusaba ku kika ky'abantu be tusaba bayinza obutamwa mu ddembe kubanga bano tebafaayo oba oli otya oba olina obulumi ekikulu senga obulumi batebukwata ku bo ye ansa yokka eriwo obulumi bwe batebukwata ku bo tebalina buzibu bwonna era nze mpozi nze nyina ebintu byesiwagira nze tojja kumpulirako omuntu oba afaanana atya oba afaanana atya nga ngamba nti akoze eki alyose ekyo sikiwagira era n'abakiwagira mbanenya amazima gali nti bw'otunuulira embeera gye tulimu bw'otunuulira M7 baamukwa ebimu ku bintu bye baandika mu katabo ka Song the Mustard Seed baamukwata bukwasi ku road block ne bamukeereya nga simanyi agenda kukola ki era ekyo kyamuleetera okukyaba gavumenti ya Amin ng'akeerezeddwa bukeerezeddwa okulwana n'okutuuka ogijjako naye bw'otuuka okulwaza mukyala wo bw'otunuulira omulereza wa gavumenti state nga tumaze okuteekayo okusaba kwaffe nti Waiswa yeeyimirira agenda jjanjabe mukyala we yasinga okukuba ebituli mu kusaba okwo yali Ssaabawaabi wa gavumenti era n'agamba nti obulwadde ono omukyala si mulwadde obulwadde bwa mu bipapula bagyeteka bujweteke kati ndowooza bo balina omuze okugamba nti abantu bamala kufa ne bamanya nti baki bali bubi era n'omulamuzi n'agamba nti okusinziira obujulizi tebumala nti omukyala mulwadde ono addeyo eruzira mpaka wakoze eki wafudde ekisinga okukwasa ennaku kwe kubanga osobola okubeera n'obusobozi kubanga abantu abamu tulina obusobozi nga weetuli tulina obusobozi nga tuli bweru ng'olumu obeera munda obusobozi obwo batakwala ki oyinza okuba olina obusobozi obulabirira famire buli lunaku ng'oli nayo naye nga tolina na bizinesi eryawo nti eri stable yakabi nnyo naye nga obaawo gwe olina engeri gy'oyiriba n'obikola ki n'obigatta kakati tayimu bw'etuuka ng'okuyiriba kwonna oli munda tebajja kulya kakati Waiswa kyekyo kyabadde ku mukyala we ng'ayinza okuba badde ne connection ez'enjawulo z'asobola okukola nga waali so ng'ate baba taliiwo naye Omukama Katonda amulamuze ekisa okuzika tugenda ziika Luka olunaku lwa 6 olunaku lwa 6 ku ssaawa 10 okuzika ku ssaawa 10 so kansuubire abatwala n'abatuwuliriza omwoyo gw'omugezi Edith Omukama Katonda agulamuze ekisa naye mpulidde ennaku ndabye omwana wa Waiswa ng'ayogera mu kaseria ngamba but the boy is so naye abadde mwana mugezi nnyo abadde sharp nnyo naye ensi bwetyo bwebeera toyinza gamba nti ki naye nsaba abaana abo Omukama Katonda abateekeko ekisa kye bafune okumwakumwa okulabirirwa nga bwe tugenda mu maaso kuba taata baamusiba maama afudde naye nga okusiba omuntu watali musango emisango emijweteko obujwetesi ekyensi yonna ekiraba n'obwokolote buli muntu akiraba nti ebisango byonna biki bijweteke kuba kati gundi ndabye Lope ng'ayogera agambye buli musibe ssaawa zino aliwo namulabe actually n'aleeta n'aleetamu n'ekyabeesigo n'agamba bonna baatuuka dda period eweebwa beyiro naye bano bali mu kuzanyira buzanyiza emisango period bonna eweebwa beyiro yatuuka dda kati mpakanya ntya esijja omuntu asomesa amateeka no abadde Lope era naye looya yes naye looya kati siyinza kukiwakanya kubanga ye munnamateeka yes ekiwulira amazima gali nti si yajjayo mu gundi John Mary senfuma
amazima gali nti layasi nawe olwoba okitunuulira wano osobola okwesanga ng'abantu bano abatukwata abatusiba abaki kyebagenda tekiba mateeka era kyebagobera si mateeka bagoberera kimu buyinza bwabwe omuntu akusiba mu kkomera naye ng'agoberedde buyinza bwe nga woolaba balamu ku Devicom nzija wa Devicom kuba byonna tuli mu agoberera buyinza bwe obuyinza alina bwenkana ki nesi mateeka yes Devicom twabaddeyo jjo twabadde naawe kyo ekyamutesa mu action bay omutuwera mu katimba ndowooza enkola ya action bay webeera kubanga mbadde manya ina kubeera Kampala anti Sale Beyogo bawaddewo atali wakatimba anti kituufu naye nti eŋŋamba emigundi gye bamuteeka mbadde manya ina kubeera eri Kampala ekituufu alina kubeera Kampala remand naye simanyi setting yaabwe weefaanana ekiteesa Kampala remand oba ku action naye twagenzeyo ne tumulaba omusajja wange bamusalako ekirevu katusabe oba kinadde okumula mangu oba kyali kyakusonda bamusalako ekirevu omusajja wange naye nga tulwana nga bwe tusobola okwanga David avaayo akomawo nga 17 lugenda kuba lwakutaano wiiki ejja tujja kuba ku kooti ya Buganda Road yenna n'abasobodde okubaawo tubeewo yes ngenda kwebaza omukulu Sula Motors bambi webale nnyo kubanga mu nsonga zino mwoli Abdex Arana butaweera Hajati Sophie Nantongo manager we tateredde manager we ebintu alaba bimutambulira bubi n'abantu bonna b'embozi mukati b'emikwano ki alina omukyala mugumu bambi naye we abakadde bakubye omulanga ne bajjuza buli omu esepiki wire mukaabya twali wano mu covid n'atulaga n'agamba mbuno ye kasita okuyimba baakugala n'addayo ku ttaka lye ng'alina ettaka liva wano neeri ng'ali mu kulima by then yali aguze piki era kuva dda wa piki oyo omusajja naye ya piki yali mpya kyenzijukira nagaa era naguze ne piki entwala ng'ettaka liva kuno neeri namulabye akaaba Kenzo Bavoola yakubye omulanga nno nendaba Lord Fred Sebatta ate ye omulanga ogwe gwabadde mulalamu yalabye ngawo n'agenda tobyawo n'adduka mu kisenge n'afuna ebbaafu n'akaaba amaziga amangi amazibu omulala yabadde Fred Sebaale kati ate ekyenjawulo oli gwe yagambye muno bye bayimba tebiriimu n'amugamba ati yabadde nga ffe gwe tutendereza nti ayimba Lord Fred Sebatta era ayimba ebyamakulu ate yani ono gwe basooka okwogera Dani Mugula nti ate yawulirizaga mu nnyimba za Fred Sebatta n'amugamba nti kati olwo lufulume eyo testimony gundi Fred Sebatta yagitekoze eki yagiweeredde awo nsobola nze kitegeera bw'oba owuliriza ennyimba bwe yakyogedde nnyina ekintu kye nawuliriza njagala tunuulira ennyimba za mwami Dani Mugula engeri gye zitambulamu bino abagagga be babintumye kati bw'omala okuwulira n'eddoboozi lye ogende mu nnyimba za Sebatta bonna abo zitunulidde bulungi amakaga abasomyeko katagenze woyimbi olwo mpuliddemu amakaga abasomyeko akati bonna abo zitunulidde bulungi ojalaba nti connection nene eri wakati wa Dani Mugula ne Fred Sebatta munnange n'eddoboozi lwakuba eri oli nti lyawuuma nnyo erya Sebatta nerikolamu ne speed eya Dani Mugula nti era Dani Mugula nti yalebegereramukko naye ojja kulanga eddoboozi yalyagala kwegamba kirabika yali muntu wenyo wakulusegere okuyimbako kwonna ekintu ekikulu ekyabadde mu interview zino zombi ebbiri omanyi ngenda kubuulira mu kwogera olina okuba nga olowooza ebitundu nga 8 ku 100 Bulwoba ogenda okwogera olina okuba nga olowooza mu bwongo ng'okalikulating oli faster nnyo oli faster times 2 batonafulumya kati olina okuba nga olowooza ebitundu nga 8 ku 100 mu bwongo kati nga kyofulumya ku lulimi ofulumiza ku 20%. Yes. Okitegera kyegamba you're slower than you're thinking. Okulowooza olowooza ku gazi okufulumya n'ofulumya kitono kye kisinga okufuula omwegezi okubanga wanjawulo. Wano tulinawo abayimbi ng'abayimbi abo si balungi nga bayogera wadde nga bayimba ennyimba zaabwe ziba nnungi naye mu kwogera nga si baki
nga si balungi. Otegeeza ki? We bali abayimbi nga ye wayogera alina kwokya. Ng'omugamba akiri ng'okusirikako okukola amakulu ng'okusirikako okusinga okukola amakulu. Eiza nga bajja n'obusungu bungi oba bajja ng'era buli wakola interview tumukwata mistake, tumukwata offside, tumukwata offside. Kabe yekka nga ali ku live ye, kabe nga waliwo amu-interviewinga ng'ojja kusanga buli kaseera akola ki? Ensobi. Naye abamu ku bayimbi abo abakola interview ne batatera kuvawo nga tebakoze ensobi ye Kenzo. Buli lwakola. Kambeere ku ye yekka kuba ye topic. Okay, abalala balese? Abala kamgira mbensonyiwa. Naye lumu ndi bagamba. Kakati. Okay. Kenzo. Buli wakola interview. Ayokya. Simanyi nze ntunulira omwana oyo Betta. Martin Betta. Musajja mugezi nnyo. Ndowooza emirimu gya Kenzo egimu egy'okwogera. Yali gikendezezzaako Betta n'agikola nnyo. Kuba kizibu kuwesa Betta offside. Nambeemu. Okiraba ekigambo ky'oyogedde. Kiza n'okwekanga nga ne interview Betta z'aba akoze. Kenzo aba yeebuuza akoze kyazaaki nga yalina ozikola. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Ojjukira bwe nakola interview ya Betta? Tumala ojjukira gamba, mubadde mukola Betta. Eyo no statement yali. Ate eyo nsobi, omanyi ngenda kubulira ekintu kimu. Ojjukira Diamond Platinum yali e Bungereza. Yes. Ojjukira munnamawulire nga mbuuza ekibuuzo. Ekibuuzo lwakimubuuza bw'ati. Manager we n'ayimirirawo. N'amugamba ogenze wala. Kiwulira. Wizkid. Yes. Twali wano ku Mistil. Manager aina bangamba baye alinga ne Uncle Wera. Aliya omusajja mukulu muzeeyi alina akalevu ka white. Wizkid tomulaba nti buli wabayogera abeera bw'ati naye ng'ensinga eri bw'eti. Oli ayimirire n'amugamba bw'ati ekyo takikola. Twali tuyimiridde wano ne guy nga ogenda okola Wizkid. That's not, I will not answer that. It's okay. Nga alina amukontrolinga. Omusajja yali ayimiridde wano ku ppira twali ku Mistil. Yes. Kakati ye management kyetegeeza. Abayimbi ba Uganda, baserebu be Uganda tebalina management. They are self-made. Bochi batwala. Kakati ate nowafuka kyalina okufuuka. Tafa ku statement zimuvamu bagenda zitwala. Yagamba sigwe wangu. Ekyo kyembadde nkugamba nti Platinum newankubadde yeekola. Naye bw'ofunwa ebyokufiirwa ofuna management. Bw'ofuna ebyokufiirwa ofuna lawyer. Tekitegeeza mbu lawyer aba yabikkolera. Naye abiteeka mu property layini. Naga kino kiribwe kiti kino kiribwe kiri wano togulaawo wano waliwo enkayana si aba yabikkolera. Era si abakuwasera kati wagamba mbu sigwe wantandika sigwe wanjigiriza okuyimba. Sigwe nkolera senteza. Yes, naye omulimu gwono gwa okumanaginga gwe kuteeka mu nki kibakuyita okukompozinga. Nali nyumizaamu ne Betta emirundi egyawera. Kizibu nnyo kuwesa Betta mukozesa nsobi. Kizibu nnyo. Musajja mwegendereza nnyo ng'ayogera akalikulatinga nnyo mu bwongo. Kakati Kenzo senga emirimu egisinga obungi egy'okwogera ku lw'ekibiina naye ng'omuyimbi. Betta ebisinga obungi abikola ki? Abifunza. Kankuleka management gwe weeberera ennungi. Kabe Shibbo yo si mulungi mu kwogera. Anti tutandise omutegeera nti no tamanyi kwogera nga amaze kuba. Naye tutandise omutegeera nti Shibba tamanyi bulungi kwogera nga amaze kuba Jeff Chiwa. Omanyi Jeff Chiwa yaziizanga omuyimbi we buli nsobi gy'osobola omuggyako. Omanyi manager Lodja yaziizanga Spice oyo buli nsobi gy'osobola omuggyako. Kati nkuwadde yaabo katigera ne ku bantu ba Swangizi. Engeri gye defending. Omuntu yekka gwe baataayogerenga bw'ayagala ne gundi. Nazawe kwa bamanyabo bamanyi okwogera. Nazawe ne nwaje abo bo abaleka mwogere. Ate basooka betegereza. Bakola batya mu public. Kubanga azawe sikugenda okwata offside. It's hard. Okiwulira. Kakati waneeno niwobeera abayimbi olumu wana abamanyi okwogera. Ng'okwogera kwa mwana wattu ebigambo obiwuliriza bisukka ne kuyimba kwabwe. Cindy mu bakazi. Juliana mu bakazi. Ndeetani omulala awo mu bakazi kuleeteraani aboogera mu bakyala wali waddeko obudde bulungi n'owuliriza Ajati Sophie Nantongo. Ajati, yes, Sophie Nantongo, yes. I've interviewed her. Wali owulirizako ku Molini Nantume.
Muri nantuma asobola n'okuwa jjooko gwe n'olowooza ati naayigize naye ng'agikuwadde buwi. Yakola sawundi ya inze nga nsobola okuva ku basajja naye yagibawa just kukola kikuba ekintu gye baali bagiddemu. Kakati we bali wano bangi abasobola okukakkana nga batunziddwa mu kamera ate waliwo abantu abafuga olumu emotions. Ye nga ayogera yali badde mwogezi mulungi naye nga bw'agenda bw'atandika olumu nafuna wawulira. Nze mbadde ndowooza bwe nti Mwami Kenzo yagambye ab'akadongo kamu omulembe gwe bayimbirako bo tebalina ssente ze baafuna tebalina bye baakola era abantu abaliwo mu bugagga mu kuyimba batandise 2,000 n'ennyimba zaabwe okudda waggulu n'ennyimba zaabwe simanyi oba teyazitegeera bulungi awo we neewunyiriza naye ngenda kuwulira ekiraga omuyimbi nti muyimbi ekimu ku byo ebiraga omuyimbi nti muyimbi be bayimbi ab'omulembe omupya okuddiŋŋana ennyimba ze naye nga n'ennyimba zaabwe ze baddiŋŋana abamu ze bayinamu nga hiti. Saagala ogende ku bayimbi balala nga tunagenda bakumbe njagala tusigale wano ku Kenzo. Abayimbi yali avuluga bombi babiri yakakozesa ennyimba zaabwe abayimbi babiri yakakozesa ki ennyimba zaabwe. Kati njagala owulirize bulungi bw'oba otunuulidde ebintu bino Kenzo simanyi oba yatunula wokka waali naye tukole ekifaananyi ekigazi tutandikire ku mirembe. Emirembe sigala mirembe wansambya ŋŋamba emirembe wegizibeera okusinziira ku birthday ya Kigadde. Oba nayagaze Dubai kulya sente kakati bw'otunulya emirembe wegize gitambula bajjajjaffe baazimba amayumba we baagazimbiranga ge g'amaanyi. Olumu amayumba ago agabangadde gagenze tuuka eno n'obuuza obuno yali azimba ki nga tekigwa tekikutuuka tekiri gye kiraga ng'olaba si tekisaanidde mu pulaani nga yaggwako okitega kyegamba so nga ate oyo yagizimbira yali pulaani ekola ki eriko kakati ne batata ne bazimba endala nga pulaani ezikola ki eziriko ate fe wetukulidde nga nazo zakola ki era ogitunoge muzeeyi gwala tunuddeko ennyumba nga olaba nnene nnyo naye nga katolaba yakogga ontegedde bulungi kakati bwe bitu ebikola ki kati bwe bitu ebikola ki bwe bitambula kati mu nsi emirembe basabata gye baakulirako gye bayimbirako ekitufu baali bagagga ate nnyo obukosi n'obugagga waabwe obugaganya ku mirembe gino tebannabutuuka bano ababavuma kanku ekyokugeza Sebatta bwe yali akuba ekisawe ky'ennakivubu ebyuma byonna ebyakikuba ekisawe kiramba gwe nga bw'opangisa kati jjejje ebyuma ebyakuba ekisawe kiramba eky'ennakivubu byonna byali bibye genda obuzeeko omuntu omulala ne Kenzo wabayimba live backline yonna ebayiye nkugambye ekisaawe byonna ebyuma nga bya muntu omu teyapangisako wadde ekimu balengezako okuwolereza okiwulira nga byonna biki bibye era bw'ogamba nti bano baali tebayimba gwe wakuba kololo ebyuma byali byane yalinako backline na DJ ng'oyinza okuba walinako DJ yekka backline yaliye okikakasa simanyi okiwulira kakati nti Sebatta ebyuma byali ki byali bibye nze nali twali ku Ntebe Road awo nga Sebatta alinawo office awo wansi bayitawo wakatayira yalinawo office awo naye omanyi nti Sebatta yayina amayumba ku Ntebe Road kokka nga alinako amakanga 3 nga ku lw'Emitira ayinako ennyumba ku lw'Ebbomba ayinako ennyumba mulimu abakazi ku buli kuba eriyingira ekibuga gwe lyomanyi abasajja baali b'amaanyi nambeemu si mu ssente si mu bikolwa ne mbuli yes ku buli kuba eriyingira ekibuga ng'alinako amaki amayumba amaka nga galimu abakazi n'abaana era Sebatta abakazi ba basinga obungi bonna be yazaalamu omwana ne gwe yazaalamu omu bonna yali yabazimbira amayumba Putulu yaliwo kakati awo webuuliza ng'ogamba tebannafuna ssente awo n'obuuza nti Sebatta yalina abaana bameka be yali alabirira baaweerera
ng'alina ne bandi ye ey'amaanyi bali bagita kulabako kulabako yali yagundi yakafeero ate Ssebatta bali bagiyita tevudde mutwe matendo bandi matendo bw'otunuulira matendo n'ebintu byali yekozesa kati awo wokka nti omuntu alina amakeeka jansi agayina ekitende agayina enajja nankumbi balekolera fani base okiwulya olwo oluguudo lumu kakati kabuusu ng'ayinako kakati ku lw'emitiiyana ng'ayinako bombolodi ayinako oyima lodi ayinako okitegeera Masaka Road ngabuli jagenda okuyimba family ekola half ye kisenga wabava Masaka kuyimba tekimwetagisa kwetoloola atadde Entebbe Road asula bukyengera akomyawo era nga nago makage se kuvuga pa kunzire wo mukazi simanyiwa kati bwotunuulira Ssebatta nti ne Kabaka bwe yatuukira okumuwa ekitiibwa kya Road nga ebintu byakola kati va ku bugagga genda ku koliteze ennyimba ekyakwali eweda njagala ojje nnyo awantu genda ku koliteze ennyimba nti olwaleero Ssebatta yali ayimba ku Muganda enneeyisa y'Omuganda ye yagimba n'agimalayo era oba oyagala okumanya Omuganda yaani genda mu lulimba lwa Ssebatta genda mu abantu babiri abayimba ku Muganda bw'oba oyagala omutegeera obulungi omu Ssebatta omulala Bobi Wine Bobi Wine yayimba nti nsibuka mu ssaza ly'abasaba yagamba nti eyo gy'osanga abantu Kabaka ayaniriza yosanga abantu ab'empisa ennungi abaaniriza kabeere muyise kyova olaba buli ggwanga okitegeera yali Bobi Wine eyayimba mu luyimba lwa Bobi Wine olwo nyimbira Kabaka wange ne Ssebatta basinga okuyimba ku Muganda Ssebatta yannyonnyola Omuganda kyali Omuganda kyakola Omuganda kyakola ki ate nannyonnyola n'olwaki abalala batuyita ab'empisa embi obuntu bulamu bwaffe babuvungisamu ne babufuula mbufe tuli basiru oba ki babutwala for granted bw'otunuulira Ssebatta ku luyimba lwokka ng'olugamba nti enkumbi eyamba enkumbi eyamba terimba eyamba enkumbi eyamba buli alina waatemakanywa ez'enkumbi ate nga fenafena everything tugijja mu nkumbi kulya biki wali wasula nga talidde bw'otunuulira olimba Ssebatta oliyitibwa baana bange koliteze ennyimba za Ssebatta mulimu ezibuwulira ezinnyonnyola n'osobola okulowooza nti oba abasajja bano balina magezi genkana ki kakati ng'oggyeko ebyo emirembe engeri gye gitambulamu yayimba oluyimba lw'amaka g'abasomyeko olaba kati byebiriwo kati omanyi oyinza okubeera ne muwala wo n'agula emmotoka nga kiki obugagga kyalina mu bulamu naye nga alaba ye ng'akusinga okuba obulungi wali okigendereze kakati naye nga abuzayo olugendo lunene mbadde mpulya interview ya Ssegamwenge n'agamba nze nyina ya Namulanda n'agamba nyina abaana 10 n'abazzukulu 11 n'abazzukulu abaddako 9 bebayita bannakabirye ekyo kyokka ekigambo nti nyina abaana 10 mu bakazi bameka simanyi naye ekyo kyokka ekigambo nti nyina abaana 10 abange benzaala abaana bameka kimala bumaze okunnyonnyola nti omusajja mugagga nga bw'atayongerako kirala kyonna nti ekyo ekizimbe kyange bino byange essente ez'ebiri abaana 10 nabo bakomya mu P7 wabula nga buli omu amukomya mu P7 nga buli omu asasula kale kitone emitwalo 3 buli ttaamu emitwalo 9 omwaka zimala omusajja ogaggawala emitwalo 9 ngamba nti bw'oba katugambe buli mwana asasula emitwalo 3 buli ttaamu emitwalo 9 omwaka anti ttaamu eziba 3 omwana omu emitwalo 9 omwaka abantu 10 oba ze miliyoni si
omwaka bafumya miliyoni nga tutaddeko necessities biki byonna byonna abagenda mu biliyoni kakati omwaka ogu omuntu agamba nga bali mu primary kati omuntu agamba nti nyina abaana 10 ansobola agifunye dda nti omusajja atono yakola nnyo mugagga kubanga osooka n'obuuza nze nyina bameka nga ne b'olina olumu babeera ku mulirwano ani alina bali ku mulirwano ŋambye osooka n'obuuza nze nyina bameka gwavumye abantu obwavu gwe wennyini eyeebuuza alaba interview eno kale osooka n'obuuza nyina bameka nina 3 abasatu ba 2 bo bayimiridde batya oli agambe nyina 10 teri wadde yali atwaliddwako ku poliisi akitegeera ababiri buli omu alina emnyina simanyi ŋambye nze naŋŋamba alaba okiwulira ekyo kyokka ekyokubeera n'abaana 10 kikufuula omugagga omanyi lwaki nze nali embalala eyo waliyo ekyalo kye bayita kaberebere okuzaalibwa ono omwana gwe bayita Nisenwe ye Nisenwe ajja kusuuwinga ye Nisenwe kati kyeyayimbako yinze kaberebere ninja kaberebere awo wazaalwa bwabwe nino naye atumanyiira nnyo ndoza ne Shiba wazaalwa awo kakati ekaberebere kuliko omwami bamuyita Jumba aligaweesa aligaweesa oli yali musajja nga sono aligaweesa wa comedian kakati Jumba yazaala abaana ayinza okuba yazaala abaana ndowooza nga 10 ago 4 ayinza okuba yabasussa sibalinaako bwino siyinaako bwino nti yazaala bwe bati naye ekikulu Jumba yazaala baki abaana bangi naye Jumba yafa si mugagga nnyo yafa mugagga wa bibanja kuba abaana be baafukanga nga bapakasi mu bibanja bye ng'olimi lwe balima ng'eremmere teggwa wa Jumba okusinziira bannakyalo we bampa sitoole naye lwaki sitoole eno nagimanya oyinza nti wali kaberebere nga Jumba waali nedda naye buli mmotoka gye nalabanga ng'eva kaberebere oba ng'etikka oba omugagga mu kaberebere nga baga mutani wa Jumba muzukulu wa Jumba kati nemuze ne Jumba yaani ne bampa sitoole ya Jumba nti yazaala yazaala kati abaana bo kabe yazaala besika emikono bakola bata era be bagagga baamu okitegeera kakati omuntu azaala abaana 10 abamaze okunyonnyola nti nakola naaba yalabirira abaana bokka nga talina kye yakola kyokka naye nga alabirira abaana abo 10 kimumala okubeera omugagga era olina bamugagga kuba abaana abo 10 olina bwaleeta mutwalo ke kakadde baleeta kakadde ne bagamba muzeeyi tumwengayo buli omu mutwalo ne bagamba buli wiiki muzeeyi tumuweereza omutwalo buli omu kimanyi buli wiiki baba kuwa kakadde omwezi oba oli mubukadde kati oli baganda nazaala abaana 10 omwepankirangako nti ne bagamba nti kamperezeyo 5 kamperezeyo 5 miliyoni 5 aba mu miliyoni 5 ku baana 10 nga bamuwadde 5 ekyo kyokka kikumala okubeera omugagga ekyo gundi kyeyabagambye oni yani oyo omusajja yabadde ayogera okiwulira kakati namulanda kati bwe tuvaawo kubeera omugagga omusajja agambye nti nze netandika okuvuga emmotoka 72 nga tunabona kuzaalibwa neze nnyina sizimanyi ezo kaadi ntereka mu duro wejjudde ez'emmotoka tekuliiko nti nno buli kanaku nywesa amafuta emmotoka 23 so nnyina ekibiina ekirimu abakozi 6 ate bonna bayina emmotoka ate nze nzibagulira naye tavangayo okwewaana wadde okwogera ekyamugjeeyo kunafuya ngenda kubulyeko ekintu kimu kakati bino ngenda biyigiriza ate kati kigenda kuntwalira obudde okuyigiriza abe naali badde nsomako gwe bewaani badde osomeka katati gobasomesa lwaki tebiri mu kuyimba mokka njagala ogendeko muzannyo nga ogwa genda muzannyo ng'ogw'ebikonde abantu bannaggwano mu bikonde Justin Juko tuyinamu Tyson ogenze bweru kale tuyinamu omusajja tuyinamu omusajja yafa akankana Adigundi Muhammad Ali ngamba ba greatest okay ogamba mbuzi kakati newankubadde abo kyokka abo bonna bali mu heavyweight
naye ngenda kubuulira mu byafaayo by'ebikonde ate tewaliiwo muntu yakoze sente mu bikonde nga Mayweather taliiwo ate nga teyabeerako heavyweight yali mu lightweight ndiye bayitawe mwagenda ofiira omwo talikyusa lwabumpi awe wali basobola ambeemu naawe nolumu ojja kuntama champion bakuleetera nnyo champion Tyson Fury abali wali abakubanga tabu obayimiriramu kakati Holyfield omugamba mutukola akasente akutte kakati bw'owuliriza amaanyi toyinza kuddira tuyinza okwogera ku ssente nti kituufu TMT egisinziza gamane team esinziza bali okuba ne ssente naye ate eba tebasinziza kuganja era tebasinziza kuba valiwe mu bantu oba Tyson yavuwala oba teyavuwala oba Muhammad Ali sente zamugwa tezamugwako oba Holyfield Evander oba tezakola oba Lewis naye tasobola basinga kuganja nabo basigaza ekitiibwa kyabwe awo kubanga omuntu mu capacity mwoli bw'otawa bazimbye mu kululo kitiibwa oyinza obutamanya gy'okola ki gy'olaga senga awuliriza omusajja ono ayitibwa VJ Maka bwe yali ayogera yagamba nze siina ssente era sizeetaaga newankubadde aziina kuzimba app ulira newankubadde azikola ki alina foundation zaayina zezo zimala naye ye kye yali akulaga nti nze yatandika omulimu gw'okwogerera ki era nsanyuka nga gugenda mu maaso kyobala abazogerera bonna mbayita baganda bange sina gwe njagala kuvuganya naye okujjako senga nfuna yavudde ku planeti endala ng'ayagala kugwaffe ayagala obavudde ku mwezi oyo gwe mvuganya naye era awo nja kuluma nenkawo naye bano nenga kwali buli omu kyakola mulamu nnyo talina buzibu ate mugezi anti yagambye ye firimu zakola azisindika ku maazi agambye abantu baziraba era bazinona ekiwulira ojja muwolereza oyo omusajja talina nno buzibu naye sigambe mbadde mbuuza gwe ndi kwali enjawulo gye nnyinza okugamba omanyi ngenda kubuulira abantu abagezi nga Maaka ku nsi batono era batono kati olw'okuba nti batono kirabisa omuntu amulaba bw'aba alabira w'alabidde ng'eyayiseeko edda okulowooza mbutaliiko naye ategeera nnyo antena z'empanvu ekiwulira kati bw'oba tunuulidde ebintu bino nga bwe tubitwala nti nsose ne nkutwala nti abatandika ekintu mu kuzimba ekintu kino mu kutandika obuzito bw'essente na buli kimu tebifaanagana era olwaleero osobola okuyingiza obukadde 2 obukadde 3 naye katubuuze nga bazikubadde kuyimba ekyo se batakiyababuuzizza fezaffe muntu ku muntu yakujanga n'asasula akulabe ng'omuntu naye gwe oyimba katono ofuna gy'oddukirwa n'ojjayo gusawo n'ojja neweewala nti oli mugagga kubanga ekyo se batayakikonyeeko music wa kaakati nga yeeyimiridde nga music akyasobola okuvaamu ssente eza music okwenkanankana bassebataze baafunanga bafuna ku music ekyo nkibuuza gwe se batayabadde mutuufu nnyo 10 ku kinnaakyo ati abano nga nabo ati abayimbi bonna kati abayogera Oluchina balina gye basimba okufuna budget eyo baba okay era ogenda okuwulira nga oli agamba nti nze yamukolera studio nasooka muzimbira nnyumba ogenda okuwulira nga oli agamba naye nga ono music yamweyimiriranga okwekolera buli kimu antegede kyenkugamba nga tekuli mukono gwa kubiri amazima gali nti nze ndowooza n'emirembe nga bwe gijja gitambula omuntu ebintu ebimu bimuyamba ate olumu biggwawo n'okuggwawo olaba omusajja ayitibwa Michael Tyson eyavuwalako lwakuba nti ebweru balina enkwatagana ndala omuntu wayavuwala nga badde w'amaanyi nga ba Tyson balina engeri gyababumba ne babazza ne baddamu ne bafuna ssente bagamba kale eyo professional tokyasobola ekumazeko ne sente tokyasobola tukuzizike wano ate ne bafuna sente ezadde ate ne bafuna sente ezadde otunde bona n'abasinga escape route ebweru bagikolanga movie
firimu zino ne woba okaddiye at least bakutuuzaawo n'obaako by'ozannya sente zo n'ozifuna fe wana ekitaliiwo kakati muvoola buvo bw'oba otunuulidde abantu bano nga bwe batambula Ssebatta mu kuyimirira kwe ng'akyali Ssebatta mu kuyimba kwe amaanyi ge yali alina na buli kimu ennyimba obugagga eki byonna byali by'amaanyi n'ennyimba ze yazimba ebiseera byali ziriko omulembe guno bwe kuba kuvuganya gw'ogambirako nti nze ndi bulungi gwe nga gwe okoze eki nambe muwulira kano mbuuza ye nga ye akoze eki olene kano nga ne wooba owulira nga olina ekyamakulu kyoyagala oyisa woba olina kyoyagala okwogera ojjayo oluyimba lw'abo abaidde ate oluyimbe ku sitege abantu bakutegeere kati okugeza oluyimba lw'abasudde bomoke n'embuliira eyo kezi nga awo batandise ofuna obutakkanya ne gundi buli stage yagendangako yaluyimbanga okugezako okugyayo meaning y'ekintu kyayagala oyisaawo kakati bagamba mbu ennyimba zaabwe kakati bw'oba otunuulidde okufuna baagaggawala ekyo njagala okikkiriza oba okikola ki baagaggawala kubanga Basudde alina oluyimba lwe yayimba oba lwayibujambulata naye ndujjukiramu kavaasi yenze Semakula Baasu kululinza yayimba ne baasi nsula ggobe olumu amasaka baliyita obwavu asula ggobe olumu masaka gaba obwavu Basudde yayimba oluyimba lwe bayita obwavu na asobola n'okunnyonnyola kati owuliriza oluyimba olwo oyinza okutegeera Kenzo kye yavumya abakulu abo yagamba nti omuntu akuvuma obwavu tayongerangako abakumaze abakuvumye nnyo ekyo kiba kikumala bumaze era nanyonnyola obwavu naga nti njagala nnyonnyola obwavu naye temuyomba baavu bannange omanye ekikulembera obwavu kasunguyire entondo n'ebiringa ebyo ati nanyonnyola omwavu n'agamba omwavu tanyuma mu mikolo ate aba ayagala nnyo naye ensonga agenda gikola lwaki tanyuma olugoye lw'oguula ggwe omwavu bannambe mu tuba twalugula dda baba nga lwayitako kakati omwavu walaba olugoye alulamuzaako nga ddayo atetenkanye ensimbi we ziwera gy'asobola oddukola kati ate walugulira nga abambazi baluvaako dda nga ate oluzibu lw'abafunyi bika birala nnyo nnyo ate ye walufunidde olukubye kati agenda kujja ku mukolo nga yakubye lwe yasondera emyezi 6 ng'asasulako ali mu kusesa mu kiyungu lwayambadde okiwulira ono yabavumye kati omuntu akuvumye obwavu yagamba nti omwavu n'empisa tebayina baba beekyawa mungu obba mu masente ate manya nnyo omwavu yasinga okuba n'empisa yagamba n'empisa tebayina abaavu era nze kyova olaba bino ebigambo bya mukasita obifulumya nti nze sikyaswala nze sikolagana naawe nze ku sente siswala nze omuntu yenna kasita afulumya ekigambo nti nze sikyaswala awo mba out of control ye era nze mbeera musaiti yo mbeera eno bwe nti nga mulengera bulengezi anti omuntu agamba nti sikyaswala akola ekintu kyonna kasita oli atuuka ku level nti nze sikyaswala kuba yagaba omwavu ayina ensonyi omusanga mu nsi ki n'empisa tebayina baba beekyawa ddamu ng'obba mu masente kati ekigambo Kenzo kye yavumye Basudde yakizingazinga mu luyimba oluyitibwa obwavu ate Matiya gundi Dani Mugula yayimba oluyimba lulinga lwa mu nsanvu eyo lwabadde luddamu Kenzo ebigambo byonna byeyayogedde ekiraga nti baali bayimbi nnyo yinza nga yalukubye na ggulo simanyi tayito yalwo naye bw'ogenda ku nnyimba za Dani Mugula ojja dulaba Dani Mugula yannyonnyola ebiseera we bitambula kikulowoozesa jjajjawo nti musiru okiwulira kakati waliwo okutandika nekye bayita okutandika mu kutandika kyekino ekibaawo nti kati Dani
Dani Mugula ayinza okuba talina nnyo ssente naye Endongo y'omu ku misingi ze pillars strong pillars ezayimirizaawo Endongo okubeera wano nga kyakulabirako. Omuntu atandika olumwanyiza obutafuna ssente naye n'asimba ekintu ekirungi mu kutereera. Ontegera kye nkugamba? Naye lwakuba mukulidde ku mulembe gw'emivanduro kibalowoozesa nti omuntu yenna akola obulungi alina kuba na bintu bingi. Senga wano Semogere yasinga obugagga. Balina kino ekyamuwawa ekintu kyonna ekyamuwawa balowooza kyekirungi. Kuba yagambye genda international genda waggwe mbulirayo omuyimbi nga owedda nga mukyasa kino. Ne mujjukira Born in Africa yaluddamu lwa nsonga era yagala kwongerayoko ku mileage kuba lwakuba ensi yonna. Kakati nze ndowooza kikino bwe maze okuviira mu bakubi b'ebikonde kankuddire mu mupiira kuba gw'osinga otegeera. Mu mupiira tulinamu Messi tulinamu Ronaldo. Esente ze bafunye mu mupiira tewali muntu yali azifunye. Okitegeera? Naye tekijjaako kuba nti Ronaldo siniya baagusamba nnyo. Pere ne gundi. Tekijjaako Pere ne Maradona nti baagusamba nnyo. Wadde nga Maradona yatukibwako ku seri musondera. Ne Ronaldinho juzi baali bamukutte. Maradona baamusonderako ko sente. Ng'ebintu bikyankalanye. Ronaldinho baali bamukwatiddeyo Mexico nga bamugenda. Naye tekitegeeza mbu tebaaguyina. Omuyitirivu. Era Ronaldo tayinza kutuula kati n'agamba nti bano ba Ronaldo senior bazidane tebayina mupiira gwawo. Era omupiira tusinze kusamba mu mulembe sonoleta ekintu ekyo. Era ne wali kinadde nkubuuza. Ffe lwaki wano we tutuuka ku situation kati nga tulina wano abasambi b'omupiira owulidde ennaku ezo bali ku bitande Mulago tebalina gundi Ronaldinho situation yonna gye yalimu abategeka empiira gya charity baamusembeza okulaba nti bamubbulula. Era olwamaze omubbulula Netflix erina movie ya season April guno gwennyini omwezi gwe tuli egenda waliwo n'omuntu eyamukwatirako ng'omuntu. Yes, Messi. Ye ng'omuntu. Yamukwatirako ye ng'omuntu. Lwaki tuvola buvozi. Okiwulira n'amukwatirako n'agasinza kukkiriza muntu alina kitone kinene bwe kiti. Yes. Kubbira nga nkola ki? Netflix yamuguze. Bagala fulumya episodes 3. Anti kati ky'olina okumanya abantu abasinga obungi abali mu nkola ya Nakalyakaani. Nakalyakange. Abali mu nkola ya Nakalyakaani. Kulyako banne. Njagala uze bulungi Uganda. Abantu abali mu nkola ya Nakalyakaani abo beekwatakwata ku mikono. Naye wogenda mu nkola ya Sitakange nga teweziba n'akaabalala n'akaabala oba yakakanyakula. Okiwulira kubanga lwaki nkugamba ekintu kino nti mu nkola ya Nakalyakaani omuntu alumirirwa. Naye olwaleero bw'otwala abayimbi bano ab'akadongo kamu abakubye endongo n'ogisanga n'ogamba bano ffe abaliko ffe abakoze eki nga ne bye bakola bennyini kizibu nnyo kyakola ki ate nga abasajja bano baafuna ssente. Kubanga omusajja yagamba nti nekyenkwasizza okukalya sikoonoona sisigala mu bbanga bannanga bampa ensimbi sizoonoona kyeraga ne mu ndabika. Yali basudde. Okiwulira naga nti abamuwa ensimbi tazoonoona ne mu ndabika kikola ki kyeraga. Basudde yayina eggaba ewuwe ng'ayina Masaka. Waliwo wano bayitawo batya bayitawo awo gundi mukyala waayina ettaka eddene ennyo natuukawo bayitawo eno saidi za olaba ng'oyitidde wano mu gundi kino ekidda bw'okirya ku Jakalanda kyekikuba ekikwatawo ekyo Jakalanda n'osalamu opposite erungujja ojogenda abakattaka bayina sibe baziika ekisigula ani gwe baziika ekisigula Basudde bamuziika Bubondo gwe baziika ekisigula ene mufufuza na biki eyo no oyo fire bwe muli lutayo fire kakati ettaka nagala tuka ngambuza nabanga nti awo nawo abasudde okubwalo nazi
Nembabuuza nti ani alina kitto yabeerawo. Newuunya nnyo mutima ne ngamba abasajja bano nga baali bagagga nga baategeka nnyo. Kyokka nga baali tebavvoola nga tebakudaala. Okitegeera? Olwaleero okuva Kafeero yafaana kati bakyatunda. Abaana be bakaana we batunda. We wabatuuza temutundengera ne batunda. Okitegeera? Kakati abasajja bano baakola nnyo. Gwe woobuuze bw'ofa kati tuweze Katonda amujjuludde wano. Ani? Okola otya? Ate nekirala katukitunuleko. Kenzo alina emyaka ng'emeka? Kenzo aweza emyaka 3. Mbuuza bubuuza. Yewera. Alaika alimu 3 mu. Early 30s. Tubale early 30s if I'm not mistaken. Kati okimanyi bonna baayogerako baafa bali myaka gye. Okuleka ebintu ebyo byonna abamu. Kafeero yafa alina 38. Late 30. Aina 36. That's late 30. Kati emyaka ebiri wagyongerako kuva kati anaaba alina ebintu Kafeero bye yaleka. N'abaana be yaleka benasooka yalira bwe batyo. Ate jjukira Kafeero yagenda okuweza emyaka egyo Kenzo gy'alina byonna ng'abiyina. Okitegeera? Basudde yafa alina 39 baana. Bonna baafiira mu 30s. Yes! Late 30s awo. Kafeero yafa alina 36. Ono gy'alina kati. Gy'alina kati. Endongo gye yakuba Kafeero ono yagituuse. Kyenagambye ekintu ekifuula omuntu immoto. Nti ogenda ku TikTok. Kyatulowoozesanga nti musajja mukulu nnyo ku lw'amakulu g'ennyimba z'ayimba. Musajja yafa ali mu myaka nga 7. Bino kutandika kukola entertainment. Anti Basuda 39. Nze nalowooza abantu bafanga balina kati kikulowoozesa mbu abasajja bano baali bakulu nnyo okuyimba ennyimba ez'amakulu baali bato naye baali bagezi bugezi. Kati tusooka ne twebuuza nti gwe awo wooli baali banyuka bulamu bwansi ng'otandika butandike. Okitegedde byaddala nno kubanga kati tulinawo tulizimba kazimba. Munda eyo we tutuukira okwebuuza nti respect eno eba esaana. Si kuyimba kwokka ne mu mupiira ne mu bikonde kubanga ogenda kuzimba ebikonde ng'osose kuvuluga Tyson abajja okutula bajja kulaba nga atasaanidde. Bw'onaaba ozimba mupiira ng'osose vuluga ba Ronaldo Senior bazidane bapere. Okimanyi mu Argentina balina n'eddiini ekkiriza bo baali bakkiriza nti Maradona wakwata mu ngalo owona buli kizibu ekikubaako bo nga bakikkiriza. So you can only just wake up no okiwulira kakati omuntu atuuse ne ku ekyo ng'ogera ku makya kugamba nti Drogba yayimirizaako mu Faransa yayimirizaako olutalo nga Ivory Coast ezannya. Abayekera ne bagamba nti tetugenda kubba muntu yenna, tetugenda kuba muntu yenna, tetugenda kutta muntu yenna. Buli omu akkirizibwa okulaba omupiira nga bw'ayagala. Gwe tuddemu ne bamuvuunwamu era ne bawa abantu wiiki n'ey'okujaganya. Wana Ivory Coast wa? Ne bamuvuunwamu n'ekyokunywa Drogba mu Ivory Coast. Didier Drogba. Kitegeeza omuntu oyo muganzi atuuka okusaba abantu. Oba abayekera ne bawulya kyakola muganza ate tagenze Colombia tagenze. Kakati gwe wano mu Uganda Kenzo owa order ki abantu ne bajiwulira tawa order abantu bayimbi babawe million 10. Omanyi kati kyenkugamba kati kikubuze order ki gyowa nga teri mu boundary ya kuyimba. Ne bajiwulira nga bwe yagamba nti muyekera kujja ku government naye muzeemu tusamba omupiira tewali. Okitegeera muri hano producer mu government we bawana abawaji. Kati amazima gali nti Eddie Kenzo kamera emusika nnyo. Omusajja yagamba olunaku lumu nti nze naze kwogera ku nsonga 10 nakwogera ku 2 naye naziwandiise nneme kwogera bitasaanidde. Temujja kunvuga mu bye mwagala. Yali King Saha. Nakwogera ku 2 naye byonna biri wano. Nagane akatabo bala n'akatabo oba omanyi kati ebiseera ebisinga obungi bw'oba tosobola kukola kino ffe kye tukola
funa akatabo kakugayidinge ate kanywerereko. Kyova musajja wa Katonda omu yajja n'akapapula ke ne bakamusumbuwa okusoma fooga asomaako togendayo yamaliza nekeke tayagala gisala ayigambe ne bakamusumbuwa okusoma afuba okulaba ng'asomaako at least eza musajja wa Katonda oyo nga yabonaabona n'akapapula. Kati Eddie Kenzo ayigemu okuwa abantu ekitiibwa. Omanyi ngenda kubuulira oyinza okugamba nti gundi oyo talinaamu naye nga yajja just ayagala kuggyako ssente nga ne bwe yaziggyako yali akusinga. Okitegeera kubanga awali ssente z'obwereeti atayagala kujjawo. Nabadde ne kwefu nga tulina kye twogerako kwefuna ngamba olaba Sebato oyo ye okuvayo n'akabambo talina ssente naye mwenna temusobola kukikkiriza nti tegiwera na myaka 2-3 bamubba miliyoni 7 bondi y'emmotoka yalina ekibanda ky'emmotoka ne bamubba. Kitegeeza nti yes asobola okugamba nti no talinaamu naye nga ssente alinamu ssebe zimube eza ddala. Omuntu watuukira nga yalina bizinesi teri nte ekogga n'ogamba nti ente ya gundi yakogga nasanga yenkana kamyu. Tekisoboka era ente ekoggera mu nte. Okitegeera nga ente eno nkovu naye ng'esigadde nti anyway tumuveeko naye nga guno simanyi gwe waagumala agumala atya. Anti Kenzo ayinza okuba omanyi Kenzo ayinza okuba abadde alina ekituufu kyayagala oyisaawo mu ngeri yonna gye yadde ayagala okireetamu naye anoonye package entuufu yamubuze. Package yakozesezza mbi omanyi nsiba mbi edibya muteri kituufu anoonye package entuufu gy'alina okukozesa okuggusa ekintu kino mu ngeri nga tawewudde bano naye nga taluzinze credibility. Okiwulira naye buli we tukutunulamu ne tugamba naye ono ye kyagala okusemayo nga nkubuuza ddala ku Mwami Kenzo. Is it the one supposed to talk every time baba bateekeddwa okwogera ku nsonga ezigwa mu federation? Ekyo nakyogedde dda nti Kenzo alina omukisa nti alina beta. Beta oyo musajja mugazi nnyo mukozesa anti amuwa omulimu gwagukole anti nera ne beta omulimu gwe si gwegwo ku federation. Tegeeza federation terina mwogezi kwaliko fina masanyazi ne yeegoba ne kubeerako ne yagenda e Canada yani n'ayimba mu kadoboozi akati bali luno n'abomba bakola replacement. Abo bonna b'oyogedde abo bonna b'oyogedde beta abasinga anti naye sigwe mulimu bw'aba atunudde mu kamera anti gwe oyagala omwana naye sigwe mulimu gwe anti okola ekintu n'owawo omuntu asingawo senga abaayogera kiki abo bonna b'oyogedde beta abasinga bali asobola basitopinga ne bateekawo omuntu omulungi. Omanyi nze nakayanako ne beta olunaku lulamba olunaku nenkizuula nti musajja mugezi. Twakanira ku federation ne tuvayo nga tukayana ne tugenda ku fairway nga tukayana ne tutula nga tukayana mu bintu ebyenjawulo nenkizuula nti musajja mugezi ate alina idea ku bintu bingi. naye we batakirowoozeko akayimba kakano bakayita batya oba ate akulaba anyooma oyo wabadde ogamba Diriro nja kukkirira nawe lowooza nti oli waggulu kirindiriro nja kuwanuka ensi ekukuba akalimba olabe newanyombanga nga be babuukula oyatiikirira mu kintu ky'okoze tolowooza nti kkosembyeyo awakunename nalwo olujjukira walwedda nti ne waggulu endala n'emirimu mingi abagisookamu naye nga kati ofuma bafume batuuka n'okufiisa ng'olina mulamu so ngu wabeerera wali oyogerwako
labira ku bafuzi abazze babaawo bwe baafugiranga be bakugula ng'oli kyayogera mpaawa n'addamu naye nga kati balimbye afaayo abavubuka mbamanyi munyoma abaguze naawe manya lugendo lw'olimu ate n'otomanyi oba olituukayo oba osekoseka ng'ekimala gwe yatambadde yayimba oluyimba olumwanukula byonna nkugambye luzinga ekitegeeza yalaba wala nnyo nti Kenzo alijja mu maaso eyo nti Kenzo alijja oluyimba ye yabadde ansa ya buli kimu nga bw'oluwulira ozingako obuzinzi nogaa kwe okitegedde nkitegedde webale kunoonya luyimba naye yamwanukula ate teyetaka nakumwanukula kati yamwanukula dda anyway ntumaliriza ekyo tubadde naye egundi wano kyakwanzi wamulabye Mawu wamulabye Mawu nga yeyisanga owakagatta akamu teyagirisa nga wakagatto kamu kubanga Mawu nze newunya n'abakyakaaya nambo Mawu wa kibiina kirala Mawu wa movement wa DP president wa DP era ne gundi bwe yagendayo bwatyo Betty Kamya yasooka gamba mbu wantulege tomanye ekibiina kye kyalina akabonero nga ekibiina kyani kya Betty Kamya yalinako ekibiina nga kikyeeka Betty Kamya teyava mugulu mofudisi nakola ekibiina ekikye nga nawe kabonero kakyo bakayita egundi entulege girafu naye bamuomirisa amaliza ali eri nga nengoyizayo lezisinga nyumira ye kakati ne gundi ne Mawu yagenda dda naye olwaleero nyina ekintu kyendabye gwe ng'okyolowooza yeegiriisa mbuuza Mawu gundi Anita Amongo wakutte akazindaalo agambye tuyina enkolagana nnyingi n'ebibiina ebirala naye tekitegeeza nti nooba okolagana ne neighbor asiba mu kisenge kyalina kujja mu kisenge olina kukoma mu lujjo oba mu ddiiro kati otwattesa ebyekisenge tojja ng'agamba Mawu ddayo eka kati ab'ebibiina ebirala manye omulina okukoma walwaba movement temujja nga musaatuuka naye nga gwalumya amumanyi era Mawu nendaba nga aswalaswala nga yeesimuula mu maaso nendaba Nabbanja nga akanula amaaso nga ballahi ekyo kyekibaddeyo ate Nabbanja amanyi saada akanula gaaki simanyi mbadde mugamba yate wa movement wa movement ayinza okuba baddala mukulu munne kyagendamu nalaba mukulu avuga eyo gyolaga obwaba nga gyalaga abula naye bano enkolagana yabwe tegijja kuba nnyangu anti Mawu buli anaakwata kazindala ajja kukuba munne anti Mawu kyeyeesimbamu kyekyo ate nga omukulu Amongo alagira ddala nti nno okumwesimbako obuziza gwa naggomola of course Amongo bwe mukwata balina obwanakyemalia bootalabanga nako empozi ye wamane politics anyway mubadde balabi balungi ebadde bairawe bale tunana bogerako but Mawu ye yanyumidde ate no alina yakola ne TikTok ku media ye kati ate yatuse kiseera nga alabisa aba movement yaddidde omukazi yaddala complaining ati mutusuza bana mu luumu emu ku butanda bubiri abakazi bana kukinaamukwata n'amuteekayo byebyo gundi byadamugamba kirabika sibasanyufu nankolayo ya bintu katulinde tulabe katulinde ekinaava eyo ate ye namuganza olwatuusa obuzindaalo yagambye bulijjo TV nzinoonya nga siziraba kyeyakoze Anita Amongo era yagambye nenonda eyo gyebalondamu Anita Amongo tagikkiriza so producer tujjeeyo okuleka ngwine kirala kyoyagala omutemu nga tunagenda omutemu producer nzijukizza ye ekibuuzo nadde ngenda nakikubuuza ate mbadde nerabidde omutemu bamulese kwetuli omutemu bamulese mugumu ate ne batugamba wano si walina okukola ki naye abantu bo bagamba bali lwedde omweyimirira bamute kuba buli muntu asaanidde okuweebwa beyiro babantu abagenda okuteekayo empapula bwebali awe ateebwe era bamwanirize bw'oba wagoberedde enkola y'omutemu ono oyinza okwesanga nga Abayuda tuyita nabo mu gavumenti wano
kiyinza okubeerera kizibu okutegeera naye kankubuuze omwana ono yagenda mu Amerika ng'alina emyaka 19 kati alina 39 yakava mu Amerika emyaka 20 mu 2017 n'akomawo natta mukyala wa taata w'omuto mukazi wa kitaawe n'amutta omuto step mother we n'amutta mu 2017 awo afuluma atya ng'amaze okumutta ate okudda mu Amerika wabula mu 2019 n'akomawo natta omwana era ng'omwana gwatta era mwana wa muka kitaawe era namala naddayo era mwana wa kitaawe n'amala n'akola ki naddayo kyokka ne bamukwata ne bamutwala ebutabika bamukebera omutwe kyokka ng'ate tewali kooti wetulaga waayimiridde nti kooti yewadde ode bamutwalibwa poliisi ekola ddi ode etwala omuntu ebutabika era noterekeddwa kyokka ne tugenda ebutabika nti ate yatoloka butabika nti ate yaddayo yatoloka bw'otunuulya driving permit ye ekakasa bulungi nti ya Georgia US okiwulira ne passport yabadde na 2 yali yafuna ddala n'obutuuze eri ayina dual citizenship ayina eya Uganda ayina n'eya America omutemu ono okusinza kuba naye babadde abeera ekyanja aba boda abadde olumajja ne laavufo ng'agivuga n'afuluma nayo n'agenda olumu nga bagenda nayo takomawo nayo ate akomerawo ku boda eyafunye obudde okwetegeka n'okuva ekyanja okutambula okuyita eyabadde agudde eddalu senga ogamba nti yatategera bulungi wala n'oluzungu lweyadde afa omukooti waluwulidde era ng'agamba stable ategera bulungi era talina kizibu kwewolereza bulungi nnyo okiwulira nti otegera oluzungu nti era nga n'oluzungu afuuwa Lumerika yes kyokka n'eryo eddwaliro lyakolamu akola mu ddwaliro akola ku ddwaliro omutemu nga Planned Kid era njagala nkubuulire Planned mutemu yategedde atya mbu kitaawe yagamba mbu bagende babeera eri gy'anaatererera omulalu atererera mu famire wa butabika yamutwala bweru gy'abatererera mbu aterere ne famire nga bali eri era bwe nabadde mbawuliriza bulungi omanye namuwadde obudde nga mulimu anti ebitagatta bingi omutemu yafuna obudde obugula Bennett 4 bino byakulwanyisa eyo military weapon si buso Bennett 4 nakoma otegeera nze ez'ekijaasi ezo ba military weapon era ngenda kubuulira olowooza essomero lye yafumita omanyi nti omusajja we yafumita abaana abo kindagadeni gyafumitamu abaana waliwo amasomero mangi omanyi nti omusajja oyo omu ku bagagga batayikuni abasirise ayina nursery primary ne secondary kati omanyi nti omusajja oyo kyava kuki okujja mu ssomero n'afumita abaana bonna nga ba region emu yalona mu balonde bonna ba region emu bonna ba northern beyatta bonna kuliko omu yekoba yesenyange oba yani omu yekka bali andi bakambwe nnyo bonna basatu be yalondako bonna nga bakyoli olowooza lwaki abantu abo be yali attako bokka era okutambula okujja okuva eri omuntu nno omulalu ng'alina ne laptop 2 kwe yasooka okukola research okwetegereza era okujja n'awandiisa abaana eddalu lyasakinga saakingi era okuwandiisa abaana n'afuna n'amagezi agasibirayo muyambi w'abaana mu ofiisi omulalu wabula omulalu n'afuna n'okutaasibwa kw'amangu ennyo poliisi kwetatera kukola wano poliisi majege gataasa anti nkugamba poliisi kwetatera kukola wano naye omulalu yakufuna nze bobi wange yafunye accident yakajasi ku poliisi kwennyini yafiiridde wansi nga tewalisi wa musikawo ng'ebikola tewali nga tewali wadde ka breakdown yakajasi naye omulalu n'amasasi ne gakaaba okusobola okwagala wakiri okutta bano abagala okutta sse wakiri bakuba oliesasi era ne bamudifendinga nze no ndowooza nze nabye ebintu bingi wenkulidde tutuuka wano
ebituusewo ne tugamba nti bituusewo lwa mirembe naye nga si bya mirembe. Bomu yakuba erugogo mu 2010 nga twa final ya World Cup wa South Africa ne Kabalagala Ethiopian restaurant ne wano kuluna kulwerumu Ethiopian restaurant Kabalagala. Omanyi nti bomu ezo tugenza okuyita ebbanga nga bagamba nti bano bakayihula bazi plantinga budget batekawo insecurity nga balina obumbi n'obumbi bali bagala okuyisa mu poliisi era ne kikola. Gwomanyi okutta Kagezi twalowooza batemu kati olabo baminaana be beerumiriza nti Kayihura ye yantuma ne Kagame. nabawulira Nixon agasule ne minaana tebali mu community beerumiriza nabalaba. Otegera kye nkugamba babaleta katuuti buli batandika okwogera. Gwomanyi abantu abatta mukyala wa Kiyingi Agure Kiyingi bonna bafiira Luzira ne bagamba nti bonna abawadde obutwe Luzira naye Luzira gwe watuuseeyo olaba olina weno yiisa akatwa wali ekebula gye bakuzikebera Luzira obanga eyabbye kati olowooza baani abaali baabatuma simanyi saaliwo. Gwomanyi bayokya abaana b'e Buddo naye omusango muvito gwe yalimu ogujjukira ogw'ettaka bayokya essomero ly'e Buddo nga bano bakaanye ettaka liriribowa nga bamanyi omusajja w'Obuddo Headmaster senga afuna ebizibu nannyini essomero ettaka liribowa alivaako ne basala bayokya essomero ebyo bijjukira bulungi. Kati gw'olowooza apaaka baatemetemye abaana 7 this week wano batemye 4 ebuziga ne batema omu okitegeera gw'olaba tolaba nga bw'otandika okugatta puzzle zigatta tebatutega ebyabakyala be battanga wano Entebbe n'ab'ebijambiya ne batema leero ne bagamba mutusenye tetuzze bannange twafunyemu obuzibu ne tujja enkya basuulanga ekibaluwa bakuba n'akalaabo olwokuna tutema ne bagamba mutusenye tetwasobodde naye tujja ku Lwakutaano ne bajja era ne batema. Gw'olaba osobola odduka ku mulembe gwa Museveni guno ddala bikoleka. Kayihura najja n'akera n'ayitaayitawo basabanga n'ekisonyiwo tetwasobodde leero mu kisonyiwo. Education naggala Education najja naggala essomero owa genda najja n'aliggula oyo naasiba muleke anti bwe mbagamba nti emirimu gye bakola si gye balina okukola kyekyasibya n'oli. Minister of Education azaagambye essomero liggalwe naye yaggala fleet kyali tekikirizibwa. Ogala otya fleet namba ogadde secondary primary ne nasale owa genda najja naga nti baliggule ani abaafuga ki era noli teyadda nako sinero babasabira teyajja ani gwe mufutyaka muti ngambye muggale ate mwe muggula nolwe babasabira teyalabikako. Kati ate nendaba eyafiirwa omukadde w'ekkanisa nga yagamba nti gwanga abaafirewo tebaaliggala. Omukadde for the first time omukadde w'ekkanisa yeegaganula andi naffe twali tumubuuza nnammwe ekkanisa nga teyaggalwa ate baba yafiira mu kkanisa yafiira ire eri ku Luyinja Namuŋŋoona ate yaddako yali azze okusaba omukyala nga wayise wiiki 2 tetwamwetegereza bulungi byonna ze nabigoberera sabyetegereza ebyo naye yagambye nti bagenda tusibe Uganda bagenda gisibawo nga tetutegedde tukere ku makya tugambe it's locked. Kati nze ndowooza omusajja ono embeera gy'alimu twagala tumanye afumya atya America kuba kakati twalabye okuyingira kwe nga yajja mu November w'omwaka oguwedde gaze ku holiday time awo n'abala masomero gakutema alina ebintu bye bamukozesa bamu activating era nze ndabira ddala nga omusajja ono ndabanga nze waliwo amula simanyi naye okusa kyendaba nze nga bwe ndaba katulinde omusango tulabe ate omusajja ono asobola okufuulika ejjirikiti okunasuulibwa embwa efudde nti byonna yabadde abikola era tekikuwawunyisa nga mutadde ku firing squad oba kalabba kubanga kutayimu eno waba awamutuma aba amaze okumwanika era okufa n'ekigundo ekyo nga tannayanika mu buli ngeri alina zikira kibanga woolaba nti kati olwaleero ababbi b'amabaati nga kokuli ba sipiika ba prime minister n'abalala Agnes Andutu gwe basalidde omusango Nandutu
ye yagudde mu musango gwamusinze ogw'amabaati g'ekalamoja gwabadde gukyagenda mu maaso bagusaze eggulu gwamusinze gwamusinze katula kiyava mu mawulire mukazi wa era ajulidde okusiba emyaka 7 alla yejjusa okuleka tukyalaba kibonerezo wekitukola era bamukutte bulungi ne bayokeza eruzira ekibuuzo odiyota omusango gw'amabaati tegusinga Nandutu nga tegusinza Amongo Matiya Kasaija taliiko ne Nabbanja taliiko kubano bonna abasatu benjogerako ani yali ayinza okugamba Nandutu anuka asobola olagira okuleka amabaati nga speaker agambye nga tutte Kasaija n'agamba ne ngatwala ne Nabbanja n'agamba ngatwala kwabo bonna Nandutu anuka asobola olagira Kibambi Agnes bwetakimanyi sente ezali mu ofisi ya mama Mbabazi ezabula yali gundi Kazinda yalufiiramu naye nga yazitwala sente za office of prime minister vice president za Chogamo Gilbert Bukenya se yasibwa naye tezagenda wasamu kuteesa na wa mama Mbabazi ne recently neza baba Nandutu byakabawo eza gundi office of the prime minister waliwo ne batwala bonna abali munda ba administrator emmotoka bazipangisa ku company yani zibaje South Africa zatambuza Chogamo zi Audi bazipangisa tezava company eyo yenemu emigabo yali samu kuteesa atenga abantu gamba zava gundi ne bagana okwa wava munno nga zibaguza na buguza zibalekera olinga bapangisiza pangisa sente zezimu ne baziwolinga bapangisa Chogamo lojja nazitwala yagana nti okuteesa n'omuntu kakati ngenda kubuulira nti nga bolanga abantu we gatulidde Nandutu mukazi wattu mane simanyi bakusaze kikazi kyattu simanyi kyakomaano mukole ki kyakomako mumulinde amazima gali nti nze okusinza bimanyi emisango gino nze nadde saagala bamusibya namusiba nadde bamute bambi ayine tumulabe ng'atuyitako badde balabi balungi mweraba producer Jacob ayine ate munnange naffe tubeebaze